wano Kyagulanyi abadde successful ne banne okuli Lewis Lubongoya okuli Lewis Lubongoya Joel Ssenyonyi ono yawandiika n'ebbaluwa ne bagitwala mu House of Lords yagiwandiika nga leader of opposition n'awandiika ebbaluwa n'egenda mu House of Lords ng'olunaku olwaleero yetadde Museveni ku bunkenke. Kyagulanyi abadde abeera mu bazungu abo nga tavaayo n'abagamba stop funding ne fund ne bawuliriza najja n'asiba project ya ICAP nga opposition leader n'asiba project ya ICAP n'agisiba nga ye. Museveni agobeddwa mu agowa lwa Kyagulanyi ono talina mundu talina ki wabula Kyagulanyi is a leader of opposition. Oshegera is a leader of opposition kubanga nawulidde ne wayiza nga akugamba abantu tebalonda ambulera n'atuzayo mu kalulu ka 2021 tamanyi nti ebya 2021 ate si bye byakakati 2021 sifa bali leading opposition. Opposition ya Museveni yali leadinga yababeesije ene yaffe kati yekoze ebyenjawulo ensonga ki Uganda ogirabaawo naye yakugambye abantu tebalonda ambulera nkukakasa ku luno wobango nga tebalonda ambulera jangu nga opposition njagalo jenga independent obasi ekyo njagalo ogende mu DF oba PFF ogambye oyina amaanyi ogayina ku ground tebalonda ambulera wayiza idea yu njagalo jenga independent oba jangu ku PFF oba DF ogenda kakasabe bakuba akalulu luno tulina side ezi kino kankibabulye temwerimba nti tulina side endala teriyo tulina side ezi biri kubanga democracy akuwa side biri the oppressed side and the oppressing side kati you are either on the oppressing side or you are on the oppressed side that is it teriyo science mulala ebye muteekamu simanyi DFF abasajja bakimanyi nti Kyagulanyi yadda ku ntebe y'ensonga lwaki Elias Lukwago nomination form ajeoza mayor sibwa president akimanyi nti akasajja police kazitadde mu position akimanyi kakati gwe futu soja gwe bamye card gwe musiru ali mukuta political career yayo onako olwalero mbagambi we sitabera mu government mbera mu opposition ojo nchibagambye kubanze nino okubeera police maker ate we mbera mu opposition nino kakasa nti mbera president nenzijako national unity platform nenjisule ebbali mkitegera mbera mu opposition nekola Kyagulanyi byakola Museveni nange nenzijako government eyo nenjisula kubanga ekyo kukola nkimanyi ne muri wano okayanira bwa kansala ng'ogamba mboyagala kukyusa bintu tosobola kukyusa bintu tosobola kuba kansala tosobola kubanga ne kansala tugenda balonda nga government eyo either good obanga tugenze mu submission nga tukiriza nti Museveni atukubye mkitegera nga tukiriza nti Museveni atukubye kubanga ebife bigenda okubeerawo ebyenkizo bibiri bwa MP na bwa president awe tulina okufira ensonga kife tugamba mama Kampala tavaawo mama Kampala yaliwo Shamimu Malende fe gwe tugamba kubanga twetaaga lawyer lwaki bagenda kukola constitution mpya bagenda jikola ko bagenda tutambuliza katwetaaga omuntu ngategeera amateeka agende mu parliament wali bakole constitution eno ne kansala ogenda kukola constitution ki just imagine oli futu soja okayanira kafo naye bakuwadde ekifo ky'obwa ambassador bakikuwadde ambassador akola policies ensi gy'obeera ogenze gwakiikirira ensi yobeerayo nga president gy'obeera naye okayanira kafo kano nze ntunuulira abantu ne ngamba ne bano bakkiriza nti Museveni tugenda mujjako kumfe twamazeyo ddo okulabayo atandise kwewayiriza kati essaawa eno Museveni ali mu kwewayiriza nsinkanya ambasada wa Amerika tuteeseza ku trade simanyi tuguddewo trade barriers Uganda ne Kenya zonna tuzijjeewo simanyi tukoze kino na Amerika ali mu kwewayiriza neno twamusookayo dda fe tukimanyi nti byonna byakola boogera ku poliisi za Amerika tosobola kukolagana nayo nga poliisi tezikola kino kye nabagamba tugenda tuusa Museveni mu kintu kye bayita lose-lose situation Museveni nga byayogera kati wabantu enkwatagana ne Amerika gye bali mukola ko kitegeeza ki tugenda mukubaka lwatu entebe kitegeeza waagana tugenda kusituka twekalakase oba mukube ali ku lose so ebyo bigenda maaso tebibatiisa okitegeera tebibatiisa omusajja okero lye mutadde ku pressure kati atandise n'okuvayo ku media abeeko kyayogera nenge ebbanga yonna abadde asirise kati nze nga banyimo bwa minister ng'okero lye mwawe mutuusiza kati essaawe natandise okuvayo n'ayogera yakoze ne statement yawo kolerera ekifo kyo Minister Minerals Patricia tandika ekifo kyo kikolerere okitegeera ekifo kyo kikolerere abantu abo ino bafuula uncomfortable okero olye for so long abadde asirise kati yavudde ayogera Museveni azunga atuzeemu n'Abamerika tukwatagana n'Abamerika alimba teri nkwatagana yabwe Museveni ali ku lose kati essaawa eno waba akwatagana n'Abamerika kitegeeza poliisi yabwe ino okukola
eina okukola ate police eno okukola kitegeeza akalulu kuba Museveni talina wini tajirina senga ajinyoma police eno mbutekula agenda kubwa kubanga bannansi etuliredde okwekalakaasa kakati gwe olunaku olwalira kaanira akafoko bwa kansala otuke no tubanja nabaana bugokuwa nabaana naye bannange tuswadde muswadde nze mbabuulira nabagamba revolution kagenda basengejja ebaze ebbali zwe okitegeera ebaze ebbali muli ku kibiina mukuba teri nsobye ekolebwa mu national unity platform tebakibalimba bana abasajja bebanga bakuba ekkubo ne bagenda paka mu House of Lords ne basisinkana ne kabaka wa Bungereza himwe gwe musiru alooza nti bano basiru gwe musiru Lewis Rubongoya Joel Senyonyi Kyagulanyi mwete mumanje muzanyisa temukimanyi just mwe muyambako bano ba NRM kuyisaawo byabwe just be muyambako kye muliko okitegeera kino kye muliko oba si kyekyo revolution ebakutte ne basengeja negamba nti bano bulijjo beefuula bakomanda mono ghetto komanda naye alimba ono ayagala kafo buli ghetto komanda amwewayiza ayagala kafo revolution gyeri mukulaga nti ono taina kyakola. Yes, they are the three wise men. Bana abasajja yabanga bakuba ekkubo ne bayita mu Elias Lukwago ne bayita mu Besigye ne bafuluma mpuuga ne bayingira ministry ya Museveni ne bajja ne bayitawo ne bampenetrating paka mu America ne bampenetrating paka mu UN ne bampenetrating paka Bungereza mbu bano basiru kye bakola tebakitegeera mbu gwa agenda obategeera mbu bababule gwe musiru alowooza nti owabula bano gwe musiru ekyo nkikubuulira gwe nawe nalowooza nti owabula Kyagulanyi owabula Lewis Rubongoya owabula Joel Senyonyi gwe musiru kwache owabula tokitegeera tokimanyi gwe just buuza gwe abakubira essimu okubagamba nti kati tuli mu fisadi democracy gwe abagamba ne bagamba nti democracy ono wabazungu katugende mu bazungu tumuyiribireyo nga Besigye ne banne bamala emyaka 20 now close to 25 years nga basirwaza busiriwaza nga tebatuuseekeyo democracy gye yakolebwa nga bano bakimanyi nti akalulu kano kabazungu gwe abagamba Letudano ne twefuula abagezi n'oli naye Kyagulanyi kuluno bakuyiseemu bakutaddemu amapeesa oli musiru kye kikwogeza ebyo kitegeera abasajja bakeera ku makya ne batunuulya system eyo ne bagyetegereza bati nga teri abawadde ku magezi ne bagyetegereza system eyo ne bagamba ki ekibulamu di people power weeri oba teriiwo weeri tugizuukuse ne bakeera ku makya nga batandikira mu OTT ne bagamba katugizuukusiza nezuukuka okuva ko tezikiranga people power wabula buli lunaku efuuka kizibu ne bagamba okay katutunulidde ki fisadi democracy Museveni opposition ene tufuga eri fake MPA bagikubye pu paka kutaka n'ebibiina bye baguddewo batidde okujja kuba president Lukwago asaze chairman wa PFF asaze waddeyo kuba mayor azoganye bali mwezo atidde Kyagulanyi owadi F ye tanasalawo bwali mu aniveiringa mukitegeera kati gwe ogambo bano basiru bana abasajja bano gwe musiru n'akasimuko bana abasajja revolution bagibaladda nze ne bakwata leero ne bawa Emmanuel Dombo kadi ya NUP ne bagimuwa nze mpagira buwagizi ne mbagamba respect okitegeera respect ne waliwo ebifo byo nga byo already they are tested kubanga yo tosobola keera ku makya n'otugamba nti ogenda kujjawo Joel Senyonyi nga revolution ene ina principles kwe yatambulira nga weeziri nga twabasindika mu parliament balabise omusajja agukoze kati gokere ku makya omujjewo tosobola kungamba nti olunaku olwaleero ogenda kujjawo lutamaguzi wadde si wa NUP kati kyemugamba ne lutamaguzi tebamuwa kaadi kubanga zebuzi lutamaguzi from the word go akkiririza mu ideology ya National Unity Platform democracy and human rights ayimiridde core values eza National Unity Platform kwa ayimiridde wadde abadde mu DP naziyimirirako kati onako waero nawo tugamba ne lutamaguzi tebamuwa waliwo wanupo yamwesimbyeko era naffe tukubire engalo ye oteesezza njagala mutunulyo ono omusajja yani owe Masaka ani amuzijukizaawo erinnya lye owe Masaka yani oyo omusajja naye bulijjo omusajja ayimiridde okulwa NUP olwa values za NUP ze standingako nava kuze ekibiina kye kati naye otugamba mono naye mupya tebamuwa byogero bitegeera
asi musiri wa people power okuvedda wabadde ono musajja yakajja okutwegatta kuba Sebina uli ate no waleeta Ssekikubo Sebina ndowooza musigere ekintu ekyo bonna abadde kwa ideology yaffe olete Shamimu Malende ayimiridde ku human rights wayimiridde tavangawo akati era otugambe mbwe place ogenda dijjawo so yene ekirate twemenya Nyeko Derrick ya withdrawings Zahara Lulika abere replacement katebe biwedde eyo negotiation ye wedde Zahara Lulika agenda replacing Nyeko Derrick bebiraka ekyo kiraka tukikubenga kiwedde dani okujene agende volongoto wagira amukolerawo ku kyaki akole volongoto awo kuchema chindi east wabadde Nyeko Derrick kati avena okutawanya mama Kampala kuchegera yo replacement ye wedde yes Shamimu Malende twamufunye ono die dangerous otaka watu wako era nze mbabuulira kino yenda kumaana omuliro wano senga Shamimu Malende ajiwako kadi olulutalo kubanga ayimiridde ku human rights wing kwa ayimiridde tajivangako kati ongambe lero ogenda mulanga ki revolution ene wejja ereka amateeka gayo nze abantu bano nabagamba inze mpagira abantu bano according to the principles ezateekebwawo principles Shamimu Malende ayimiridde ku principle ya human rights ono Shakira Nakato gwe mulaba no background yange atula ku district ya Bukomansimbi mwali kitegeeza kitebana mukola kutinga alyanga ku nguzi kakati lero ngambe muveeko ono so badde nsaba Zahara Lulika agenda replacing ekifo tukikubira otatunoonya na kunoonya candidate yenna Zahara Lulika can do that but agisobola agende wali wa Nyeko Derrick replacing ewo then wano Shamimu Malende tumulete babasajja emipiira munda Constitution ye inokolebwa tetwagala mu opposition yonna inakuwera ya national unity platform wabula bafutu soldiers kyemba saba mwekakkanye you are already chosen by the revolution kubeera bafutu soldier ekyo inokubeera ate kakati otwagaza kikadi gyosabe eyeri yaki oyina kubeera futu soldier that is who you are ugezako just kwete maganzo wasikyekyo ye mwabali eno bafutu soldier nga mwajja kwetega nga mukimanyi nga mulowooza nti Museveni tasobola kuvaako nenze mbabuulira I have bad news for you Museveni agenda kuvaako just watch the space Museveni agenda kuvaako kino nkibabuulira ebyatandise ebyo ate kati aze we mwagalira aze mu atandise okubagambu enkwatagana yaffe ne Museveni simanyi na America tujizizaawo tusinkanya ambassador wa America twogedde ku trade twogedde ku bilateral agreements yes the bilateral agreements ya human rights and democracy zebogerako kati gwe futu soja we nawe ali mukaanira akafu otukeno tubanja simanyi nze nkoze bino nze nengende eri kucha simanyi ne nekalakasa match to parliament that was political comedy umwalimu okwekalakasa kwa revolution it is always the last stage revolution we kwatira nekola ki nekyusa shape kakati mwe mwekalakasa mumukanira mabati ani yabatumako mugende mwekalakase kulwa mabati national unity platform yakola ko press conference nelaga muno mugende mwekalakase kulwa mabati baba gamba kola kyonna kyosobola na ku media osobola okulabisizaako era ab'Ebungereza n'aba media bebekalakasa sanctions zava bweru ezakubwanita amongo global anti-corruption sanction ya Bungereza si ya Uganda kubana abamuize civisa mweze mutuwa mve twaliwo ne twekalakasa olwaguno eyo sanction ya Bungereza si ya Uganda stage eyo tekubaddeko kwekalakasa kona kubaddeko kintu kibaita demonstration njagala twawule wakati wa demonstration ne protest demonstration kulaga butali bumativu protest kwekalakasa tugenda mu protest ekintu bakita protest vote kati gwatugamba mubaddenga wekalakasa obadde wekalakasa nga muki mubadde okola we are demonstrating against human rights we are demonstrating human rights abuses we are demonstrating against corruption we are demonstrating against torture bweru peacefully twambala masati mu Uganda getubadde twambala ebweru abaana ne bagenda ku embassy ku media ne tulabisa kwe kufuna ebyo tufunye mwabasitulanga basebo nga musosena kulangirira ne mugenda mu scale Anita Amongo mwamutusaawa kubanga bye bikubye mutugamba mu national unity platform yaba wadde card atenga mwekalakasa Anita Amongo must resign eyo campaign mwagituusaawa Anita Amongo must resign ekitegeera mwagituusaawa revolution yenu tebaba serious anti revolution eno mbaddemu okwekalakasa kujjawo maaso mu lutalo Museveni bamubba akalulu Museveni yagamba ngenze mu nsiko
Museveni yali recruitinga mu recruitinga yazimba alliance oshegera yazizimba naffe ze tubadde tuzimba nitufuna ne OAS Organization of American States etwala OAS president waffe yagirimu nga tucreatinga ba allies oshegera tumaze creatinga alliance eno kiche tuzaako we are going to attack tugenda kulumba kakate tunalumba go tugamba tenze nalumba dda sipageno njiriddewo omubiri nze nkoleredde ekibiina kiche okikoledde mukulu kiche okoza abala kibata nakola oli ku media Kadama ali mu kiyumba ali ku media ate bakadama balabisa n'okusinga mmwe abali ku ground balabisa okusinga mmwe ngo mulimu gwa media bakukoze wobanga ogamba nti badde okola demonstrations abaana be UK ne America babadde nga babikola nakati ne Canada bakyekalakasa yonna twabezi demonstrations ezenjawulo babikoze nakati mukulu kiki kyokoleredde ekibiina ekyo kyotulangira tukusasule kale otuveeko kiki otukoleredde ekyokoledde ekibiina ekyo otandike okutulangira bakulu olabono Latifu Sebagala yerabidde nti akasengejja ke bakozesa luli okumuwa kadi eyo wa meya n'agitukuba mbu yete yesimba ku musiramu munne amala agende yesimbe ku Seggirinya leero ke bakozeseza okugimumma akati kane ke bakozeseza okugimumma kabadde kacyamu wabula kali akajimuwa ko kabadde katuufu kali katuufu. That is the politics they are playing you oye politics babazanya nabagambye ebintu bino mwino okubira in a revolutionary mind ekintu kyonna kyonna ekikoleddwa national unity platform don't be rush okubera torashinga kujja ku breaking news tolera musiru kule ekyo soko deyo otuule ogambe lwaki bana bali egaluga bawereddwa kadi osoko ofumintirize ogambe lwaki ono gwe tugamba nti wa NRM awereddwa kadi what movies there okitegeera weno move kyeriwo which political movies there lwaki nze bayinza okubanga bakumye kadi nga mu butuufu abasajja bano bakulaba olina kubeera minister era gamba nedda bwe tunamusindika mu political wing otajja kubeera minister bayinza okubanga bakumye kadi nga mu butuufu bano abasajja bakulaba olina kubeera ambassador ate tugamba separation of power kakati mwe mugenda okujjano mutusirwalireko oli eno mu politics ate neno oyagala ebifo mubeere n'emirimu ebiri ebikoma mu government ya Museveni bikoma mu government ya Museveni ekyo nkibabuulira teri muntu kubeera na mirimu egi oli minister oli mbaka wa parliament oli maje ani gwosirwalirako ebyani gwe mugendo bisirwalirako era bonna abamiddwa kadi ne batulekanira president nkusaba abo bagende mu opposition yababeera njagala mbakakaseeko ku luno njagala mugende mu DF nze ngamba ku luno abantu aida balonda ambulero oba basi ati njagala mugende mu DF tulabe osigera njagala mugende mu DF tulabe mwe kyemuzanya nakyo temukimanyi we are in a revolution eno revolution yatandika 2021 bwe yatandikira kati ebisigadde mwe mumanyi ne kasasiro wammwe osigera mwe mubimanyi national unity platform ejjako Museveni mark my words lero nakuza omwezi gwa Sebutemba omwaka gwa 2025 national unity platform ejjako Museveni mbagambye ebigambo byange bino kati either otuza wansi gridio nogituuza nogamba katufokasinge oba si ekyo genda mu opposition ogende n'emirambo fake opposition eri mu kuvaawo genda n'emirambo gy'abampuuga genda n'emirambo gy'abaseggona genda n'emirambo gy'abalukwago gy'oba ogenda nagyo genda nagyo ekyo nkikubulya mbaza lukwago yabadde musiru gamba muno kanzije kuba meya lukwago akimanyi nti akasajja akazitowa buli wamu katuuseeyo weetaagisa okuggyako Museveni katuuseewo bwe batakola byonna akasajja kabikoze ne bakyali baako bemutugamba mbu simanyi leero Lewis Luwongoya okugaba kadi bazigabye mu nsobi nze nkugambye gwe musiru bwe olowooza nti bazigabye mu nsobi gwe musiru oshegera gwe musiru mwe muzanyisa bana abasajja nakugamba nze leero newo wampa miliyoni 10 sizirya lwaki akatiba nkalaba mwabatanalaba katiba mwe muddalo ne mulekanira obufu tebatwadde bufu omuntu nakuba omulanga nga afiiriddwa nakuba omulanga nimba akabira penge okabere ebizibu byo bikabire penge naye mwana mwekakkanyiza nnyo omuntu nakuba omulanga nga afiiriddwa naye mbukafo simanyi yabagamba nze simanyi kyengenda kugamba bantu nonsense kati nga gojjanga nzo ngamba mbu goli revolution nga nange nkubira saluti mbushama kubira sauda madada saluti nze shama
nabagamba awo ku kitebe nze nina besita kubira saluti nga siba kubira saluti ate nga siriziba kubira niwe tulibeera mu New Uganda ne bakuwa ku ddala paka kulya jeno sisobola kukubira saluti sobola n'okuba omulanga banange banyimyeze sibanyina kyakola nulaga nti obulamu bwo bukomye Frank Senteza jali olwakola atya Oshegera Frank Senteza akola atya family ya Frank Senteza Rita Nabu Kenya akola atya mujani mutukabira penge wakusudia naye wo manse ntungo ono omulala nze ndi komanda nkugambye lulite balonda mbulera 2021 bya 2021 this is 2026 a new revolution of front mukaluka 2021 towalabako Secretary General Lewis Lubongo yanga ali ku front line towagirabako mu 2021 towalabako ku kino kifaananyi kino towakirabako kankikulago manyi muli bakujjukiza muli bakujjukiza njagala nkulage mutege Eje kifaananyi ani yakirabako ekyo mu 2021 Elias Lukwago nga unveilinga poster eje agenda okukozesa mu campaign Elias Lukwago ali mu unveilinga poster nga unveiling obwa president ali mu unveilinga poster eje agenda okukozesa against bali mwezo Elias Lukwago aise press conference naita basiru banne ne babeerawo nga unveilinga portrait jagenda okukozesa nga campaigning ku Road Mayor omulundi ogwokuna aweze emyaka 2 Elias Lukwago ekwa kyako mu 2021 njagala mundetere ekifaananyi kya Elias Lukwago bwekityo ngali mu unveilinga poster mujindetere nze nina 5 gange wanagansiwa mundage Elias Lukwago ngali mu unveilinga portrait eyo jali mukola leero then ntegere nti kale edala bifaanagana niyo obato girina ono si 2021 tolaba ku kino kifaananyi Echo ekifaananyi ekyo wakyako mu 2021 oyo mukazi oyo omumanyi wali omulabyeko ne Besigye oba Elias Lukwago oyo Shazini wali omulabyeko ne Besigye oba Elias Lukwago n'oli eyagenda oli wali omulabyeko ne Besigye oba Elias Lukwago these are the policy makers benjogerako mmwe Uganda egenda kukyuka nkidamu Uganda egenda kukyuka ate mu mateeka aidha Museveni agenda kukkiriza agoberera amateeka oba kumpaka tugenda kumuforcinga okukyuka Uganda eyo at all cost egenda kukyuka Okitegera wuyo oyo gwenjogerako ali ne ba top 3 mwe mugamba muno bakoze mistake abo ba top 3 benjogerako the unruly force efutadde Museveni ku bunkenke eyo otukaye mbubano bakoze ensobi bano mwe mwogera temubitegera na bitegeera bano bakoze ensobi mugaba kadi ezo bano mwe senga mmanyi Museveni kyasulako kati essaawa eno mwandibadde muwa abasajja bano respect fena tetwandibadde wano wetuli senga saaba abasajja abo kambaleete abasatu mbalina eyo mugimanyi odi Anilule Brigade eyo mugimanyi Lewis Lubongo oyo mumutegeera oba mumubulamu bubuzi mumutegeera Lewis Lubongo ya oba just mumubulamu bubuzi mwe mutulaawo ku busimu bwammwe mulowooza nti ono omusajja musiru oyo senyonyi oyo mumutegeera naye mwe kyemuliko temukitegeera kyemuliko temukimanyi
Tuina Golodi. Tuina Golodi. Golodi. Oshigera. Tuina Golodi. Ila goe na wenna. Ayogera Oyo. Kati goe nawe na futu soja gwe bamye kadi ye gwe bote ofanana. Obatokiriza anti Museveni agenda kuvako yo futu soja. Awe ba futu soja bamye kadi we bato kati we bafanana misege. Je kwese munyi na yemba densa ba live tujirekere tujiropa bannange. Kwa bya njogera lero tebiri kubatusi live lwaki tujiropa. Bannange. Live tujireke nsaba busabi. Njogera ku bya kibina bigasa kibina kyange. Kati kyuse ekifaananyi kyayiko obuzibu bwe buvudde. Kanzizeemu amabukoma nsimbi. Kati kyuse ekifaananyi tuzeemu amabukoma nsimbi. So bana Uganda mbasaba ekintu kimu tufokasinge. Tufokasinge we tugenda okujjako Museveni. Tuve mu bino ebintu byetadde bwe twegasemu ebyekisiru ne bano ba politician. Oshigira bano ba politician bano abagamba mbu busimanyi nze ndi wa amaanyi olisi wa amaanyi simanyi gwe muwadde kadi wa NRM simanyi ono wa NRM wa NRM tukitegedde then so what tukuyambe tutya nkugambye tulina oku identifying a weak spot ne strong spot. Wobera mu weak spot okola otya bakita tactical withdrawal o withdrawing otya kwata enemy wo oba mulabe wo muwe position omutekeko amaaso abiri bwoti okyegera muwe position omutekeko amaaso abiri nkugambye oluba luli olutalo luli olw'emmundu muvaawo buvi ne muleka ekitundu n'akiwamba ne mugenda ne mu regroupinga ne mukomawo ne mukuba bubi nnyo ate mukumukuba ne mukakasa nti n'amatwale g'amalala mugawamba eno revolution nemwe mubera ku bino NUP abana bafutu soja banange mwe bafutu soja mutulekanya mututamize ekigambo ekyo futu soja wedo oli futu soja ate kati politics omwagazaaki okitegera ekintu ekyo banange tu let us aim high inze ngenda kubeera ku side ya buli futu soja senga tusuula Museveni ono ne bakwata ebifo mu gavumenti ne batandika obigabira aba NRM betwali tulaba nti batukuba awo ngenda kuyimirira na buli futu soja tugambe kati kwekalakasa gavumenti eno tujiwambe nga tannalayira tumuwambe soke tumukozesa endagano tumugambe sebo okuddiza entebe eno kyetwagala okole sooka oteeke buli futu soja mu kifo awo ndi naawe naye nze ng'okaanira akafo kano newobeera futu soja essaawa eno ng'okaanira kya MP ng'emabega otobadde mu political wing totwasamira nkiddamu totwasamira ekyo nkikubuulira wobanga otobadde mu political wing ng'ogenze kuwa MP ng'obadde futu soja totwasamira nga bakumye kadi tumanye kyetwagala deni naffe abasomesa bino ebintu tubiwenga time tulekeraawo okutandika ng'okubuukira ekintu nga kyakatuukawo ng'oyagala otrendingira omwo n'otandika okujja n'oyokya ekibiina naye nga byogera byonna bya analysis byowa bya kisiru bya political they're not revolution okitegeera bya analysis byonna ebibadde bikolebwa byonna bya kisiru gasiya buloolo trash okitegeera mbu leero Lewis Luwongo yabakozeemu ensobi leero simanyi National Unity Platform ekoze eki oli musiru wewe nga basobola okuzimba revolution eno paka leero 5 years tulinganga abatannalonda Museveni buli lunaku ali ku bunkenke abasajja bano weebuuze bakikola batya ekyalema bali ab'emyaka 25 bano bakikoze batya mu gino emyaka 5 kakati gotandika okuwoza mu Kyagulanyi ne ttiimu ye basiru gwe musiru abasajja bano bakutte batya Kadaama ali e Saudi Arabia mu kiyumba ng'olunaku olwaleero agamba ekimala ekijja kijje bakikoze batya bakutte batya bakadaama bano okutuuka okuwamba mainstream media ne bagiwamba bakikoze batya kwaliko amagezigo kwaliko agagosebo abasajja bano basobodde batya okutuyuniting ensi yonna
nze Shama waliwo abanjo kyayo nga bali mu America nangamba Shama kwata ezogulamu data etera nabadde sina data era yampadde data nangamba komawo wano ali Bungereza ye yampadde data nangamba komawo sebo twagala live we Bungereza nze Shama wendi wano naye nali Uganda nga teri amanyi ne kati be Bungereza connectinga nabo no connectinga no America no connectinga no we Dubai no connectinga no we Saudi no connectinga no we Uganda eche kintu bakizimbe batya kyogamba kwali kama gezi gonga bakizimba gwa kera ku machano bagamba mukatukole kino ne kino bana get us have respect for these people. Let us have respect and just watch their move. These are the revolutionary commanders. Tubawe respect. Ekintu kye bakoze kyekyo. Tuli mu kusonda sente za certificate. Sente za certificate sibe Uganda bebazimpadde bokka. Sibe Saudi bokka. Kulika aba America, kulika aba Japan, kulika aba Canada. Bana abasajja bakikoze batya. How have they managed to build this network abajizimbye batya? Eyalema ba Elias Lukwago ab'emyaka 25 bo bana basajja bakikoze batya. Before you come here ku media ngo ina akasimuko olwokuba ngo ina populism and start disrespecting them. Nze nine bimu yestagenda kukkiriza byo sijja bikkiriza nze Shama okutandika okumanyira abantu bano they have sacrificed a lot. We have to give them respect. Tubaeka respect ya katono okitegeera tubaeka respect ya katono wetubanga twakkiriza batukulembere let us have respect bakole ekyabwe bakikole okitegeera Mwana abamu nabe biri bikansala nga bijja byasama simanyi kansala Wisiri Wongoya simanyi nowe bakakuono. That kind of stupidity dala kati gwenga kadi bakuwa yachi kweze empisa zolaze chechi kuwesa kadi dala kadi bagikuwere ki kweze empisa already bo bazira badanti gwe toyina mpisa kyecha kumisiza kadi bagikumye aito tulekanira temutulekanira you are not qualified. Abana abagende galuga nga baweredda kadi respect for the work well done. Twabasindika okubega ne mubega list ne mugituleetera yensonga ki babaddiza kadi. Okitegeera gwe nawe nalowooza nti oli w'amaanyi nga national unity platform ekumye kadi nkusaba genda mu DF genda mu PF jangu nga independent jangu before nga tonadda okutandika kutuleekanira jangu nga independent ogenda kakasa akaluluke tugendamu. Gwe mlina bintu byemuzanyisa kino kano bakayita kalulu bagita protest vote teberanga okko mu Uganda teberanga okko eno yesoose eretedde Elias Lukwago okuteeka portrait ye mu public n'agironchinga Road Mayor for the 15 years jabadde ku bwa Road Mayor talonchinga nko portrait tagironchinga ngako era akikoze n'empuga naye agenda kulonchinga iye yoba MP ku Nyendo Mukungwe agenda gironchinga kubanga nkakasa bano tebasobola kujja bwa president bakimanyi nti Kyagulanyi yadda kuba president ate bo always babadde nga balwana nnyo okulaba nti bafuna ekintu kye bayita alliance kati bakirabye nti alliance naye eganye kati alliance naye bwe yaganye kye balina okukola kwesiriwaza kati bazze mu byakusiriwala mbo aba NRM baweereddwa kadi anange abana muze nnyo muyingidde nnyo politics we Uganda abayingidde mitwe revolution mwagivaako dda we mubeere ba professor bamwe ne bagamba kati mu Uganda ekigenda maaso bakita politics si revolution kubanga ebyo bagala biyingire mu mitwe gyammwe nze nabagamba muve mu kutuula ku bulive obwo muveemu okitegeera muve ku bulive obwo bw'ekisiru kubanga abamu baakona kati mukona ate nabo baagala babakonye amasomero gabeera mangi naye gwe weebuuze lwaki amasomero agamu gasomesa abaana ne bafuna first grade ate abalala ne bagwa nga bonna curriculum yemu olumalanga mugamba bali babba naye essomero lisasula bulungi picha waalyo omwana notice azifunira mu budde omwana buli kimu akifuna mu budde kati gwe omukompe yalinga n'owuwo ow'emimonde ekyo mbagamba tuli mu revolution muve mu politics kubanga bo batusika nnyo batuze mu politics twerabire revolution yensonga lwaki ebivulu bisusse era osanga nga bakomuledi bennyini nga bakuba ebivulu by'abalala ba NRM ate nga promoting ekyono nti wanuutu gwe tomanyi na mugaso tomanyi lwaki ebivulu bino nakyemalira abireka
Okitegera nabye neono muto wa president naye awanise mu Mickey Wine awanise ngena kuzo mwezi 15 yakamala okola ekivulu era yawanise era ogenda kusanga abantu era nga bapromotinga Mickey Wine awanise muganda wa president naye nga toyina bwongo kulaba abantu wali tugenda kuba energizing abantu kugenda kulonda nga nawe oli mupromotinga kivulu kya Mickey Wine akati gwe ne webuuza tidala kategori mu revolution oli muki ekintu kyolimu okitegeera oba tokitegeera okitegera essaawa eno ddala ki ekikupromotingisa ekivulu kya Mickey Wine kiki ennaku z'omwezi 15 November tugenda kubeera wakati mu campaigns ze tugenda okubeeramu wabula omwana oyo azze ataddeyo ekivulu ng'ennaku z'omwezi 21 tuli mu campaign wakati tu energizing abantu kugenda kulonda kwekalakaasa mugenda mu King Saha kakati mbuulira ebintu bino bigenda tambula biti ebibiri Mulumanga mugamba shama abo wa King Saha bayimbi baffe wali abantu bebayita ba users ayogera gwe ekikuluma amala kufune mu sente njagala mudde mutunuulye revolution ye South Africa mwalimu abayimbi Miriam Makeba Yvonne Chakachaka Lake Philip Dube Oliver Ngoma babirimu njagala mumbuulire show kije bakola nga ya sente ona bayimbira kamwanyi era ne mukuba kamwanyi ne musanyuka nyonyo wa kamwanyi na maana akugamba 2 ku 5 ku milioni 3 nawe no promotinga ono waffe dalo ina amagezi ogalina omanyi kyali mukola this one is a user kati oliwe yalabenga muto wa akikubye nga akikubye nagamba kati nange empanise nga 15 mujje era kati nawe era ogenda kuwanika abantu bagana okujja okwekalakaasa mugambe banange gundi revolution zikona ekyo njagala saagala kubalimba revolution zikona eya Mozambique yakona chapo yakyali president Mangadalene bamulemesa nga abaana be Mozambique bekalakaasa omwezi gumu ne weeks 2 ebivulu kyekimu kubikonya revolution nkiddamu ebivulu kyekimu kubikonya revolution kyemugamba Museveni yeta kimanyi mbuno Dax vibes muganda wa president ya president ajja kubeerayo okichoga Museveni talina tuzisobola kustopinga kivulu ekyo Museveni takimanyi nti Mickey Wine muganda wa president ayagala okumujja ku ntebe era president ajja kubeera kyemugamba takimanyi okitegera takimanyi ne lwaki tabi stopinga lwaki aleka King Saha lwemuliddamu ku magezi we are going to get liberation nze nja bibagamba bye mutaagala kuwulira okitegera nja bibagamba mumupromotinga ebivulu ne muwe temwerabira ndi ekyalemesa Kongo Mbutu sese kunagifuga bwatyo byali bivulu nabayimbi abo mumupromotinga nti ono muganda wa president es protest vote kate kyali najogerako teri ajogerako nenga protest vote yatuuza Museveni obunkenke yamutuuza ku bunkenke ne TV ze Uganda nezitandika kulwanagana protest vote media ze wabwe zona nezikivaako nezitandika kulwanagana protest vote naye kati nammwe mwabiva kate muto wa president Dax vibes tawanise ekivulu ne mubuuka mwena ne mudduka eyo nze nabagamba page yange togenda kulabako bivulu paka nga revolution ene wedde kubanga nze nkimanyi nti ebivulu is a tool of operation. It is a tool of operation. Nze tondabangako nga promotinga kivulu tokindabanga mukubanga kye najja mu nkimanyi nze tonyumiza kasasiro ombo ono simanyi ono muganda wa president nonsense. Nelson Mandela alina baganda be bameka ku front line. Muganda wa president ali mubakola mu sente akola sente mu muganda wa president mwagala kwenunula akugambera naye ayimiridde n'omuntu anyigirizibwa omuntu anyigirizibwa yona atayina kyakulya naye ategwe King Saha notegeka ekivulu 2.5 ku milioni 3 omuntu atayina kyakulya sente zagenda zijjawa kola ekivulu nga kyabwerere ubagambe okay mujje wano mbakubemu omuziki katono promotinga akamwanyi to energizing struggle nayo kitadde ku sente then mwe mutambuza King Saha ye waffe was stupid, very stupid Ugandans. Muna nsonyi wokubavuma, but that is who you are. Ebivulu ne bijula at the end of the day ne mujano ne mutulekanira. I'll tell you the truth. Nze njaba gambe ekitufu. Ekyo nkibabulira. Njaba gambe ekitufu because I want to be on record. Bino nkimanyi bisalibwayo ne zino live zisigalako. Nja kuba gambe ekitufu. King Saha yabavaako dda abakola mu sente. Okitegera? Abakola mu sente. Nkangende nefuule nti nino nanyigirizibwa ntandika okufuna zi booking ezebbeeyi takyava ku nnyonyi kwabeera okitegera Mickey Wine emyaka 15 abadde talonchinga kati ayagala okola ebivulu dabo kyayagala okola wagenda kunyigirizibwako ddi
Dio bagenda okunyigirizibwako. Mumuyita waffe nti King Saha waffe. Eva ne betega president wali nafuna amasanyalaze nafuna zi booking ezebbeyi. Mu January yakola ekivulu. Oshegera mu January yakola ekivulu. Abazzemu ne mu November wakati mu campaign nga tugamba abantu nti bannange yesawa twirwaneko abataddemu ekivulu ng'ennaku z'omwezi 21. Ne Mickey Wine naye agambye etwajja mu basiru nange ntaddewo nga 15. Nga 15 ogenda kuwona sente then muje mutugambe fees abuze 15 ogende mu kya Mickey Wine then nga 21 ogende mu kya King Saha mu January ne Dax Vibes nga 14 lwe tulonda agenda teeka ekivulu ate si muganda wa president ebyo mugenda okubeeramu nze shama ibyo togenda binda bamwe ebyo byekisiru okitegera nga 14 we tulonda Dax Vibes agenda kuddamu abateekemu ekirala akaya ate muje mutulekaniye Museveni yabbya akalu noza Museveni musiru akwata Luhamya Muhozi amuleta maje mwamuteeka ali Muhozi ali mukutula diru na bayindi Museveni ali mukutula diru na bachina mwe mupromotinga bivulu muganda wa president yawanise King Saha waffe King Saha ye waffe nga 12 tuwere mu bivulu Museveni ali mukutula diru na bachina golodi wa mwamubuulizaayo ebbanga lye mwandi maze nga mulabise ekibi byakola tukola upon the international community muli mu bivulu ndi King Saha ye waffe nze shama ngonsanga mu ebyekisiru Mukitegera nze shama nsange mu ebyekisiru gwe bagambe King Saha yasobola sula enjala ngaye uli wawuliranga enjala emulumamu ng'ateeka ya akavulu nga namwe mugenda mu abasiru abagamba mutemulina ssente musula njala ye Museveni ng'atunulanga asekanga gaabalula bino ebyana bisiru ani omulala aleeta mu Mickey Wine mumuwe license nga bamuwa ng'ekivulu bakyapuluvingirawo nti ani ayinayo King Saha mumwongere nga bapuluvinga nga mu abasiru mugenda at the end of the day nga mujanga mutuka abiri amutemwina kyakulya mbwaera nga mutambuza King Saha waffe ye waffe oyo King Saha takyali wammwe kati abakozesa bukozesa nga ngabo kyali mukola nchidamu King Saha abakozesa bukozesa Mickey Wine abakozesa bukozesa Dax Vibes ye yabakubiyemu ekivulu n'agenda era ali mukubala musimbi mweje mukabira mutuli oppressed batubbe ettaka wale ulideko Mickey Wine nga akaba mwetaka lye balibba wale ulideko King Saha okay tukiriza King Saha ali against government wale ulideko ettaka lya King Saha nga balibba wale ulideko naye wanajja mu kamera n'ateekayo bi statement media naye kwata lwaki buli statement zaakola eziberanga ezirwanirira mu Nansi azikolera mu kamera lwaki mwazikolera akatambi ate ne bakata lwaki mwazikolera Okitegera lwaki mwazikolera Museveni akimanyi nti mwakubadde bali ababe abasubscribinga kuye lero alien skin tachasobola kukola kivulu kati kalekemu abammwe baba basiriwaza King Saha yo waba anyigirizibwa akole ebivulunga bya bwerere agambe no tugenda gikozanga mobilization tool naye abasoloza sente abasoloza nata akayimba akalungi buli omu mu kifo kya protest vote ne mutandika okukola challenge z'amazina at the end of the day nga muoza bagenda tusoloza emisolo bannange milioni 3 nga bakire basoloza gwo omusiru bakire bazikusoloza kitegere ekintu ekyo someone is going to tell you this ndi banna Uganda sometimes namwe muyika Windows nimwefuulanga abategeera kye mulimu n'otunuulira abantu ba influencers abanene ng'ataddewo ka post ka kivulu apromotinga kivulu at the end of the day n'akugamba alien skin tetumukiriza kukola wano bivulu ono King Saha ye waffe njagulo kyeri waawo bukuba bonna mbanda bekigambo kiri entertainment a tool of operation teyiiko nti ono wammwe ono si wammwe ukitegera tuddeyo tusome ku zino revolution bali Lucky Dube bazikola batya abantu bano okusobola okwenunula bazikosa batya ekivulu kyebiri kwetaano ku milioni 3 naye ng'otugamba nti olina abantu abanyigirizibwa okitegera inze shama nange ntandika okugira abo munze shama ngambe mu King Saha waffe mutimbe inze shama ntimbe King Saha atukubye mu January yaggulawo omwaka abakubye ekivulu ne mu November abazeemu abakubye ekivulu Mickey Wine abakubye ajuza jahazi pia wakati mu challenge ey'amaanyi ne tugamba katulwanyise gravity omutujju onaayitewo Mickey Wine yandibadde so appreciative nagamba kakati bantu bampagidde wadde sina nnyimba talina nnyimba tazirina okitegera ne twagamba nti okay kale katumuleke okitegera ne tugamba okay katumuteerewo omubiri naye mu kalulu wakati mu protest vote walina okulekera ba revolutionaries twetaaye tubeeko bye tusomesa bannansi atadde mu kivulu omuntu agenda concentrating atya
aba NRM Museveni nga atandika nga naye nga agamba mu kipike na nafe tujja banange ekivulu kya Mickey Wine kikutte TikTok kikutte emitimbagano King Saha yaliko nga 21 King Saha ngolo bakikuba nga mukitambuliza wiki namba temogera ku protest vote olwo Museveni atusembeza tuyingidde December at the end of the day ngo ngamba nti waffe njagala mutunuliye muyimbi kigo bakyasinza okubukinga kati ye King Saha lwaki akikola akozesa mu abasiru akozesa mu Mstegera akozesa mu yagenda kunyigirizibwa kodi agambe nti olunaku olwaleero kanyigirizibwe kala akole ekivulu agambe nti sente zonna ezigenda okuvaamu zonna tugenda zitwala mu mobilization drive kanzitwale mu fundraising jengendo zitwala zize agenda kabala akavanga take atemereko ba promoter esigadde omudidi atwale at the end of the day jabagambe banange enguudo mbi tunyigirizibwa avuga Benz oyo gwe mulaba avuga emotoka ya bei talemerwanga ko mafuta ni wabanga ayina ekivulu nga kiri Sudan asobola okugivuga ku ttaka nagenda nakikuba nadda nga emotoka tesikangako nena yakugamba tinange nyigirizibwa era mujje mu bivulu bya nyigirizibwa munnammwe namwe nga mugamba ono waffe ye waffe nakugambye nze soogera kusanyusa bantu nkugamba ekituufu ate sifa egwe ngeri gyogendo kitwalamu eyo maaso muli bijjukira nga revolution ene ekonye kubanga zikona ntiddamu eyo maaso nga revolution ene ekonye muli bijjukira nti Shama yabyogera kubanga kyenalabye abalabo tebagenda bibagamba oba batemerayo ba promoting bebamanyi Segera bebamanyi nze ngenda kugamba ekituufu abayimbi bemuyita aba people power babakozesa bukozesa they are using you tebali mu bulumi bwammwe ekyo tebakikulimba tebali mu bulumi bwammwe omuntu atambulira mu nyonyi first class gwo enyonyo girinya obeera eri mu economy gy'obeera ng'ogenda mu bwakadaama nga gy'ogenda kati akasente ko koolina ate naye najja n'akakujjako kati Museveni ne King Saha njawulo kyeriwo njawulo ki bonna basolooza bonna bawoozi ba musolo bakuwooza oshegera Museveni ne Mickey Wine muto wa president ali presentinze abanyigirizibwa njawulo kyeriwo Mickey Wine njawulo ki buli omwe akole kyayagala ebivulu mu bigendemu naye mbabuulidde kino revolution zikona ate Museveni amaze okusetinga amapeesa ge njagala mugende mulabe meeting ya 2 days back Muhoozi Kainerugaba yasinkanya abayindi mu intelligence ya India bali mu BRICS kye bali mukola BRICS eri kugwe edde back Museveni yasinkanya aba China akugamba agenda ku diversinga economy okuva mu bulimi ade mu industrialization kitegeeza ki gwe yewanira ku bikajjo Museveni senga atulema okujjako ettakale bagenda ditwala aba China batekewo company zaabwe manyi muli bakugira akanchi balage Rosia Muhoozi Kainerugaba alina bakyabo walaba musobola okusoma alina baki ojirabye Rosia Muhoozi wamwe mwe muli mu bivulu Mickey Wine abakubi ekivulu Muhoozi batono nnyo abakitegedde ekyo batono nnyo abakitegedde meeting wakati w'abayindi ne Muhoozi Kainerugaba bano bali presenting a BRICS ekyo sagala mukyerabire basangibwa mu BRICS akabinja akabanyigiriza mwe banna Uganda bano mwe basangibwa wabula olunaku olwaleero mwifo ky'okudiscussinga military ties zino zaavudde kuki tusobola kuzirwanyisa tutya muli mu bivulu King Saha awanise King Saha kino tajja kyogerako tajja
tajja kukyogerako yakimanyi no kimanya abimanyi kye bitegeeza yamanyi kutula mu studio wali n'ateekayo akamwanyi kafunye views mmeka ku YouTube bamuwa mmeka kafunye ebivulu bimeka mu Uganda nkikoze ntya akamwanyi kano namwe banna Uganda abanyigirizibwa akamwanyi ronchi namwe ne mulumba byebyo ono uya akola ties military ties zino tusobola zirwanyisa tutya kulabisa ku international scene kuwanga waliwo olutalo olw'amanyi olugenda mu maaso wakati w'Abangereza n'Abamerika ne bano mmwe omuntu abayimiririddewo ye mu Amerika n'Omungereza be bayimiridde ku saidi zammwe wabula mwate mwe mulemye okukozesa opportunity eno okulaba nti mutambuza ekyo musika attention mugisike ono ye wuuna asinkana babe buli lunaku asinkana babe wuuyo wabakuba ekivulu ye wasinkana ababe ngenda funa n'eky'Abachina nkibaleetere nga Museveni akugamba nti bamaze okutula zidiru n'Abachina batandike industries mu Uganda bagenda goba gwe ku ttaka gwe bagenda okugoba kino ekintu mugenda kirwanyisa mutya kulabisa ogenda kulabisa otya essaawa eno ng'opromotinga bivulu ogenda kikola otya batono nnyo kumu abategedde ku Kikwene engagement okitegeera batono nnyo naye tubeera mu kimu bivulu banange ensi enyuma nnyo nga mubadde nga muli mukyusiza gavumenti ensi enyuma nnyo ng'olina ssente mu nsawo nga newona agenda mu kivulu togenda kukalira abaana abali e Dubai abagenda kuzi marina Dubai marina wabeerayo bagagga babeera bazze kulya ku ssente zaabwe ensi bwetyo webeera Uganda tuli bagagga tusinga zino ensi India ekigireeta mu Uganda banaku China ekigireeta mu Uganda banaku UAE eri Congo banaku tubasinga ssente naye tuli basiru nkiddamu naye nze sirimu mu basiru kuba kati ebyekisiru sikyabikola tubasinga ssente naye stupidity obusiru mental slavery gye tulina kati ate awo Museveni ye waatwagala mental slavery yaffe tubanga tugirina awo waatwagala agamba kati essaawa eno bamaze okukuba abange bonna media bagitutte nti ye kyekisobola okunyambako okukwata mental slavery yabwe nti balina abayimbi baabwe okay balina abayimbi baabwe mbakkiriza ebivulu byonna babikole mubaleke njagala mujjukirekawo emabegaawo Museveni yone weyakwatiranga ebivulu ebyo abasabuswabinga ku people power leero tonneebuuza lwaki abireka tonakyebuuza obunkenke omusajja bwaliko mwalanga protest vote wano bwali mwezi ogu ne TV za Uganda ne zitandika okulwanagana n'ekintu gye byazikirira bu Dax vibes agabudde oshegera Dax vibes agabudde ko kingisaho wambaddemu akavulu yatandika yeyogeza mpola nendowooza omusajja ayinza okubanga asaaga mu busaazi maama yawanise date era kuno osikulolinga nga namwe muli mu kupromotinga date ya Kingisaha Mickey Wine welabye nga muto wa kikubye n'agamba kati nange kambaddemu envunula biva unless these events start to flop bana abasajja bano tebagenda bavaako abe mulowooza nti bammwe tebagenda kubavaako ng'ebivulu byabwe tebinatandika kuflopinga nga temunatandika kubisibira kikookolo ne mugamba kakati musoke muyimirize namwe ebivulu namwe munyigirizibweko ngaffe tebagenda kulekeraawo ate kino nkibabulya kikuba revolution mark my words kikuba revolution ebyo mbibabulidde teri agenda bibagamba naye nze nabagamba nja bibagamba bibanyiize naye nga nkikugambye aizo okitwala obonyiigire naye nze njagala kubeera ku record kyenjagala nti nga ndi ku record wakati nga Mickey Wine atuwanise Muhoozi Kainerugaba asinkanye bannamagye be India yakamaliriza abarasha endagaano ze bakoze be bazimanyi wabula mwe temufuddeyo nakumanya ndagaano kye yakoleddwa wakati wa America ne Museveni ye Museveni aze n'abalimba ekiki temunnamanya ndagaano eyo yakoleddwa yabadde kuki abagamba aleeta ba deportees okitegeera aleeta ba deportees ye wabagamba tugenda kuddamu trade ne America then n'otamanya kino kiba kuki n'otaddawo kukyebuuza naye ng'ekyekivulu kyo okimanyi ng'okimanyi bana abayimbi oyo Kingisaha oyo ali omu kuba banyigiriza indirectly ali omu kuba banyigiriza okitegeera ali omu kuba banyigiriza newe mulikeera ku macha ne mukitegeera nti Kingisaha yali omu kuba tunyigiriza mujja kuwuka never as long as obwongo wange temunava mu mental slavery eyo
temujja kubuuka ajja kujjanga ku kitebe abakubemu akapera mukube endulu King Saha akikubye awanike posta ajja asoloozawo biliyoni ze agenda asirike ajje ku kitebe abakuba akapera akapya kaleeta awanike posta mugende nammwe bine byamwe mubiveeko tuyingire 2026 revolution yekone nga tulina okweyongerayo emyaka 5 emirala ejja Museveni era nenga fe twadde tugamba kiggwa kati era nga tukikutte bulungi nnyo buli kyaleeta kye tukuba ekyaffe ne tukiyisaawo n'atandika okulwanagana nabyo Museveni abadde mu defensive naye kaakati takyalina defensive gy'alimu kitegeeza naye stabilizinze nenga akaseera kali konna konna abadde mu defensive Museveni kyasembye okulwanagana nakyo ebadde protest vote gyasembye okulwanagana nayo naye kaakati essaawa eno ne kakyayanywa mwagivaako dda Dax vibes awo yabadde akutte kati Dax vibes mwamumaze kati muze ku King Saha we mumumala Mickey Wine awanise we mumala Dax vibes we munaamala Mickey Wine we munaamala King Saha na muli mu January kakati gwe abawa information bana Uganda beerwanyeeko batya egenda kuyita wetya Misegera egenda kuyita wetya waliyo n'enkuuka webale nnyo seya enkuuka nayo gyeri enkuuka nayo gyeri era King Saha jagenda mu nkuuka abakuba akamwanyi abantu bakyamuke nnyo mutandika okutambuza eyo posta yabakubye ekivulu nga yafuna zi booking nga babanyigiriza era nga babanyigiriza King Saha siye buzibu naye yefuula nti ali omu kuffe yensonga bakimwogerako nesogera ku Catherine kusaasira King Saha is one of our oppressors kubanga entertainment is one of the tools dictators zakozesa okutu oppressinga so mwogerako olw'ensonga nti ate ye kenyini ate promotinga tool Museveni jakozesa okutunyigiriza ate nga y'omu kuffe yefudde omu kuffe alien skin simwogerako kuba ye weeri yalagadda side so njogera ku King Saha kubanga era yayina ebivulu yayina ekivulu mu January era ne mu November wakati nga tuli mu trail era yayina ekivulu Musigera njogera ku Mickey Wine kubanga yagamba muto wa president era naye anyigirizibwa naye simulabangako nga postinze ba political prisoners wiki namba ku page ye simulabangako nga yambadde t-shirt yaba political prisoners simulabangako naye era wawanika ebivulu mwaba mu promotinga mugamba muganda wa president mbwera ali omukumwa nze shama eyo mental slavery najivaamu I say what I see kyenda bakyenjogera mwe just mwe mwasalawo muzibirire ku bimu nze sina kyenzibirirako ekyo tebakibalimba sina kyenzibirirako nja kubyogera nga we biri that is me gwayagala njagala ayagala nkyawa nenze ngenda kubuulira amazima nembagamba nti senga tetuve mu bya kisiru revolution ene egenda kona 2026 nga tulina genda mu 2031 ekyo kibabuulira zikona eya Mozambique yakonye mubeere mu bivulu mubibeeremu nenze nkugambye nze nja bagambako King Saha wammwe nja bagambako mbagambe nti ali omu kubatunyigiriza essaawa eno yegasse ne Museveni ebikola byakola bya Museveni nga yekwese mu kkala yaffe Mickey Wine ali omu kubatunyigiriza yegasse ku Museveni ebikola byakola bya Museveni nga yekwese mu kkala yaffe Dax vibes kye yakoze nayo kyabadde kyakutunyigiriza and to my disappointment tine president yabaddeyo naye nga ate omu akwata akazindaalo nga ekituufu akimanyi videos mu naye nga ate omu akwata akazindaalo nga ekituufu akimanyi videos muzirina ng'agamba ekyalemesa abakongo okwelibaleetinga abeere Makerere Kavule n'akyogera tudda ky'Kongo mukitegeera and I was so disappointed mwe mwatambuza simanyi president nga azina ne first lady that is a disappointment to me nzina disappointment nze nganze era bonna bakola ebivulu bino nga bakimanyi nti bagenda gende Makerere Kavule president abawa endorsement kye kibakozesa
Kitegeera kyekibakozesa bakimanye endorsement bagenda zijja Kavule webula banagenda Kavule namwe abali oppressed mujja genda olwokubanga president ya endorsinze. Kitegeera nze na Uganda nkubuulira muteerwaneko ne muva mu mental slavery ne mutegeera ebintu ebikonyesa revolution ne mutegeereza ali successful bakikola batya. Njagala mumbuulire abaana b'e Zimbabwe oyo gwe mulaba oyo yajja na contesting emirundi egi 5 ng'agwanga akomawo naye yali alina okusettinga abaana b'e Zambia obwongo paka we bakoze eki we beenunudde ab'e Zambia. Njagala mumbuulire ebivulu bye babeerangamu mugende kuze South Africa muzisomeko ebivulu bya ssente. Ebivulu babikozesanga mobilization campaign nti ono omuyimbi yakolanga ekivulu kya bwereere. Mushegera wakola ekivulu ne bajja ne batandika okutambuza message kati tudda wano tugenda kukola kino mwabammwe basasula ssente ba eliminating abatalina ne batwala bano gwalina wakatono ne bakakujjako kubanga nzo ngamba leero onyigirizibwa naye ng'osasula emmeza ya miliyoni 3 awo oba okudaala. Ongamba leero nti onyigirizibwa osasula emitwalo 5 gya kivulu awo okudaala olimba tonnanyigirizibwa tonnaba okyabulamuko okunyigiriza. Maybe 2026 wanagwako nga Museveni tetumugjeeko akakajigirizaako akajja kuba ino okubanyiga kyekijjo tuzuukusa mu 2031 tujja kumujjako kubanga revolution yayita mateeka. Toyina kyogenda kukola nga kiri against amateeka ga democracy ne human rights. Toyina kyogenda kukola tolina ero jagumiikiriza paka mu 2031 ojja kugumiikiriza wabula we tubadde tutuuse leero tusobola okukola ekyo kye tulina okukola ne tujjako Museveni nga tugenda mu protest vote nga gye tupuliikinze tusobola okituukamu naye diversion ze mutandise nga mubeera mu bivulu mbalayirira Mobutu Sese Kuwazabanga yafuga abakongo nga ayita Mbawiro Longomba nga bazina dombolo ya solo naye ebivulu bino binyuma nnyo senga tuba tujjeeko Museveni nga buli omu okimanyi nti olina omulimu kate tujja zikuba ku Lwakutaano Lwamukaaga ku Sande twebake ku Mande tugende tukole. Okitegeera ku Mande tugende tukole. Museveni akugambye protecting our gains yagenda ku protecting ebibye agenda bi protectinga naye ate gwe babijjako. Okitegeera gwe babijjako oli mu bivulu mwafuna abayimbi bammwe bano be bayimbi abamwe kwegamba ne ni Uganda mwagituuka mudda abayimbi bamwe bali mu basanyusa nze Shama nkyanyigirizibwa tolisanga kivulu ku page yange togenda kisangako nabagamba omuntu gwe nasembayo gwe nali ntaddeko yali kabakko naye togenda kuddamu togenda kusanga kivulu ku page yange kuno tosobola kuba manye ebitunyigiriza nti ebivulu ku ebiri. So mukabe ku media nga mwalanga promotinga bivulu. Hinze I was so disappointed with you guys, very disappointed. Nenda sarawo ngamba kansirike akasajja mukakutte kali mukulwanagana na protest vote media all of a sudden nekyuka bweti Daxi vibe nawambawo Daxi vibes nawambawo nga kasajja mukakutte kalwanagana na protest vote kati gwe mwana nze bana Uganda munsobera kyekituufu kye mwagala temukimanyi. Kyemwagala temukimanyi. Nze mbagamba mutandika okulaba ebintu mu perspective yabyo. Omusajja huyo yasinkanya amagye ga India kitegeeza ebyokulwanyisa bajja bimuwa babula te revolution ziwangulwa abantu abali organized abali sensitized nga bamanyi ekyokukola nga bali mobilized. Revolution yezibawangula akaseera ke twandimaze nga tumobilizinga fefe nyini tutambuza bivulu ketwandimaze nga tumobilizinga tutambuza bivulu fefe nyini nga n'abakulu baffe kibatwaliramu abatutwala kibatwaliramu at the end of the day
ne bajja ne batugamba ebivulu byalemesa abakongo okwenunula Mobutu n'ababba Kitegera Mobutu n'ababba nze bannange nze njagala endongo nze ndi king dancer ne nabiwummuza nze ndi king dancer ne nabivaako nga tebina makulu nabeeranga nnyo mu karaoke nabeera nnyo mu karaoke nze naye karaoke eyo gye twakoma okumukuba teri kye twafunamu teri nga tulina kukyusa mindset yaffe nga Kyagulanyi azze. This is the time we have. It is now. Museveni is going to take Uganda to North Korea. Uganda egenda kufaanana nga North Korea. Oyo mwana oyo mulaba mulowooza yabivaako oyo tannabivaako kubanga temunatunulya na system temunatunulya njagala mugende mutunuulire akalulu ka NRM ke baakubye aba Piero U wede babalese dda mu system ya NRM seke ya NRM bajijjewo yonna enkadde ne baleeta abasubscribinga ku muhozizi Piero U ekyo simanyi oba mwakirealizinze bonna babadde mu Piero U kati bali ku seke nono naye ali mu kupreparinga military le ali mu kunyweza ne wali political azze aida kikutukirire obeeno naye gwe banyigiriza mshikira njagala mugende mulabe Piero U ya occupies da NRM seke ya occupies kakitegeza decision NRM eri mu kubulawo NRM esaanawo NRM eri mu kudduka egenda bakuletere generation endala era naye kukala kate nga Piero ye kulirwa oyo Muhoozi Kainerugaba akuta abanyarwanda not even banyankole banyarwanda bonna basala omuzinze Buganda bwe bati bajeetoolodde naye olunaku olwaliro nsobola okubuuza ani flaga bearer wa NRM mu Kampala Central kumwe nga batono nnyo abamumanyi nga batono nnyo naye nga basinga mwenna mumanyi ekivulu kya King Saawo kigenda okubeerawo okitegera nsobola okubabuuza Joel Ssenyonyi bamusimbye ekaani wa NRM abasinga temumumanyi Mushegera abasinga temumumanyi ne tuli mu bivulu. Let us get serious. Let us organize Ugandans to the common cause. Bwe tuba revolution twagivaako tugireke tudde mu bivulu. Niwe tuba tulina we twagala okugenda twagala bannayuganda batuuke nga twetaaga okubakunga tulina ku kintu kye bayita kunga simanyi bivulu ebiyingirira mu kunga simanyiwo okitegera sikuba kibiina wabula these are the arguments of a common people, the poor people, the suffering people act accordingly bakama baffe to prevent other words from another person of a same mind. Sikuba kibiina nebine ebintu bya muntu anyigirizibwa akoze research ku revolution mukyuse mu nkola gye mukola okusanctioninga ngebibiina ebivulu n'okubyendoosinga muwe wale ebigambo bino byenjogera okuva muntu omulala ayine endowooza ng'eyange kyensaba bakulu baffe bakama baffe unless nga muze ne mutugamba nti ebivulu bino it is a mobilization campaign mutulage how does it work ekola etya nti bonna abaze mu kivulu kya Dax Vibes bavuddeyo nga protest vote bagimanyi nga wegenda okukola Dax Vibes ebbanga lyamaze ku stage owedda ayogera Kalonde owedda ayogera Kanoonye Kalonde Kakuume webakabba kalwanirire Dax Vibes ebbanga yonna lyamaze ku stage na buli muyimbi eyazze owedda akyogerako. Yes njagala mundetere recording nga esawa eno tupreachinga protest vote muna Uganda kwenunula agenda kwenunula atya kukanoonya kukalonda kukakuuma ibakabba akalwanirire njagala mundetere recording nga buli muyimbi obwedda alinya ku stage ya Dax Vibes obwedda byayogera mubindeetere mugirete nayenga sente mwayiye National Unity Platform our leaders Sirumba njogera mazima we are going astray tuwaba mbalinze
mu sanctioning ebivulu nga 21 ne 15 era mbalinze mwe mu bi sanctioning tugenda kubeera mu media campaign we tuli era abaana mbakakase kyabateseza ebivulu ebyo bakimanyi nti endorsement bagenda gino na Kavule katulinde Kavule endosinga ebivulu katugirinde okitegera katulinde Kavule endosinga King Saha ne Mickey Wine katugirinde wakati nga tuli mu trail batuwadde naku 10 zokka bine naku 10 ze tulina okutambula district za Uganda ana mu 2 10 ze tulina naye ekintu kino tekya affectinga ground yokka wabula ki affectinga ne media kija affectinga the protest vote we yanditambudde tugenda kubeera nga ebivulu bigenda kuwamba media njaga mutunulye ennaku ziri okuva Dax Vibes we yamaliriza ekivulu kye kyaliyo lwakutaano lero njogera lwakumeka lero lwakubiri okuva ku lwokutaano paka ku Monday kye kibadde kitambula wano ku for you kye kibaddeko okuva ku lwokutaano ekivulu lwe kyabeererayo even not ku lwokutaano ku lwokusatu ng'ekivulu tukisemberera paka ku lwokubiri kye kibadde kikutte media wano ne mumanye ebiyiseewo Museveni byayisizaawo mu bwangu awo mubimanyi mwe mubadde okusisinkana ambasada wa Amerika temumanyi biki byaliyo mwe mubadde okusisinkana aba China okuba agundiza ffe okuba ogamba mwagenda kukyusa demu industrialization mwe mubadde muhozi kino kyembalaga mwe kibadde mweyo wiki mwe mweze ennaku ezennyini zenjogerako ye range we bibaddewo bino byonna obwongo bwa Bannayuganda ffe nga tubujjeeyo tutunudde ku byabadde mu bivulu wa Dax Vibes nze mbagambye nabagamba nze nyimirira ku principle kwenyimirira fenyimirira ku principle bisigendera ku bigambo bya muntu ate nja kugamba amazima oba toyagala gawulira ugaliki uba ogagala gatwale ukigira uba ogagala gatwale oba toyagala galeke nenze nkugambye ababayimbi bammwe mubawanvu ya stake kyemuliko babakozesanga marketing tool you are marketing them they will never cry ababayimbi balina sente bazirina buli wezikendera nga akola ekivulu ba gravity mwabasirisa dda kati ba gravity awe mwabasirisa ba alien skin ne musirisa bani kana akebinyo kana akekyotera ako sikamanya erinya lyako ninnerabira kuba sikyabumanyize sikyamanyi n'abayimbi be Uganda ne mubasirisa kati Museveni n'agamba bani abaliko nti balina abaabwe buli we bajja okusaba gundi zaabwe muzibawe license in fact ne babeera tebasasudde mubawe nze mpiseewo ebyange kaliri pazo webale nnyo balutala bonna baazikira dda kati bammwe be muliko be bakuba ekivulu ku kivulu n'ava ku Serena muti bamugobyeyo n'ajja erugogo n'avaayo n'agenda wali n'avaayo omulala n'akiddamu bagenda bavuga we batyo protest vote egenda kufuna di chance okuddamu okuvuga egenda kuddamu ddi okufuna chance tubeere serious tusigaze emyezi egi ena gye tusigaza ena mu January tulina okukira akabox mu January naye tukoze ekimala have we sensitized the people tukikoze ekimala media eno tugikozesa bulungi mu kaseera kano nga tubuzaayo emyezi ena media eno tugikozesa bulungi tugibalansinga bekikwatako mu bitunuulire mwetegereze nze sirumba wabula mpabula tutunulye media etambula etya lulye badde etambula etya ebintu bino bye tusanctioninga bigenda kugattirawa ku muntu ono ayagala okwenunula then tuveeyo negundi emu tukole ekituufu kubanga ekituufu mukimanyi ekituufu okitegeera mukimanyi ekituufu bwe tuba nti twetaaga bivulu mwongere ebivulu yonna famire eggweyo ekole ebivulu bannansi bagende Mickey Wine yamala Dax Vibes yamaze Mickey Wine abazeemu nsaba ne Banjoman akole ne Eddie yakole nga tuli mu protest vote then wali Museveni nga avuddeko kasita banagwayo bonna nga Museveni avuddeko
Okitegeera bonna banagwayo kola ebivulu Museveni agenda kuba awedde okitegeera ekintu ekyo so bana Uganda it's up to you mwerondere ekibagasa kuba namwe muli bantu bakulu byenda banamwe mubiraba one dati nze nina lo ebyogera okitegeera nze kyemba sinzaako kimu nti nina lo ebyogera ate mmwe mwefuula mubiraba nene mubikkako you are the first enemies of Uganda I say what I see kyendaba kyenjogera imwe abefuula nti temubiraba namwe abefuula nti mubiraba naye temujja byogerako olw'okubanga biri mu nkambi yammwe you are hypocrites muli ba hypocrite segere ekintu ekyo muli ba hypocrite mwe musinga okubeera ba hypocrites abanene eri Uganda eno kubanga mulaba ekikyamu ne mukitunulya bwekityo olw'okubanga kiri mu favor yammwe ekikyamu kibeera kikyamu wadde muntu oyo akikoze kibeera kikyamu essaawa eno tetwetaaga bivulu essaawa eno twetaaga kusomesa munna Uganda agenda kwenunula atya essaawa eno twetaaga kunyunyunta munna Uganda akasente kaalina essaawa eno twetaaga munna Uganda tumuteeketeeke agenda kikola atya okitegeera kyetulina okukola teeketeeke munna Uganda agenda kukola atya okwenunula tumugambe saving akasente kolina kwate tumanyi kiddako ekigenda okujja tetukimanyi akasente yeetaaga akasaving ye Mozambique mbagambye bamala omwezi gumu ne weeks 2 ku luguudo yakonye mugende mugikebereko wamanga delini ye president yakonye revolution zikona singa temubera organized revolution zikona senga temubera na target revolution zikona senga muva ku policy kusenga muva mu direction je mwagoberera revolution zikona senga mubiteeka mu muzanyo ne mulowooza nti muli comfortable kati muwangudde it is never until it is done it is not done yet not even an inch tetunaba we still have a long way to go ngale tunajjako mu kizempo oyo ne abasajja be we cannot claim victory tetunaba because every day naye abeera ayiya olwanyisa omulabewo naye n'omulabewo naye abeera akulwanyisa so nze nsaba nnyo bannayuganda twenyigiremu ebyo bigendo tutwala mu maaso we mutazira bivulu bino we mutesonyiwa bivulu ebyo bifulopinge mbakakasa bano tebagenda kukomya kubikola kubanga bo bakimanyi nti eno gye bajja mujja kugira opinge muganda wange nkulamusizza oba mpoliki bade bana nsaba edakiika 10 zokka zembuzaayo muzayi dakiika zange 10 tutaka kazindaalo nsaba busabi wa muna Uganda binayina okubimanya saba edakiika 10 malirize fina tokaba mushama twetaaga message ku social media nawe osobola byenda banawo obiraba byenda bo obiraba tongaba mugwe tobiraba mushama nzenze kanza abiraba gwe nawo obiraba naye just tuyagala kubyogera just gwe tuyagala kubyogera nenga nawo obirabira nawo kyaba nti kikyamu naye gwe wasalawo osirike okigera newe olivayo nawe n'obyogera bijja kubeera ku social media gwe kyogamba ebyo ebivulu bitambula kyogamba abo abapromoting ebivulu ebyo balina pages zaffe bebazigira zonna owuninga zaffe nefe twasalawo pages zaffe tuziteekeko bivulu byabwe bo batunde ensi ebalabe bafune ssente
ekyo twasalawo ffe page zaffe okuzikozesa okitegeera ffe tupromotinga ebivulu byabwe bafune ssente naye tunagaana obipromotinga ku page zaffe tebijja kutambula we tunagaana okugendayo tebajja kukola bajja kutuuka baggale obijja basala babiggale nefo as long as ffe tuba promotingira ku bwereere netugenda netukunga muna Uganda agende mu bivulu mbono ewaffe mbuye yayimba akamwanyi waffe akamwanyi essaawa eno akakozeemu omusimbi nga ffe tupromotinga mbuye waffe bajja kukola bo era ajja kuddamu akikola agenda ndageni ne 14 lwetulonda ajja kukola ekivulu era kijja kujjuza abantu mufo kyogenda okulonda bagende mu kivulu then Museveni aveeko ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp